ebintu by'okutwala ensigo z'abakadaama bizzeemu. Eno security alert. Vidiyo eno gisindikire buli kadaama yenna. Muwe vidiyo eno. Ebintu by'okutwala ensigo byazzeemu. Bibadde byasiriikirira mukko nga tetukyawulira ono akaaba ensigo bagitwala, ono omutima bagutwala, simanya baleese ipapula mbisayininge, naye ebintu byazzeemu. Famire y'omukyalo ono bali mu kulaajana. Bagamba nti omukyalo ono bakama be baagala kumuggyamu nsigo. Ewaka bayinawo omulwadde w'ensigo. Kati bali mu kukola olukujjukujju lwonna babe nga baggyamu ono ensigo bagiteeke mu mulwadde waabwe. Ye mukwano gwange kadaama wobange ewaka oyinawo omulwadde w'ensigo, akina mulwadde wa mutima, simanyanga mulwadde naye bimuluma tobitegeera bulungi. Ne waba mulwadde waaki bajja kulimba kino kyekimuma naye ng'ekimuluma kirala oleme kutegeera. Kubanga bo balina enteekateeka zaabwe. Beera nga eriiso liraba nnyo. Beera nga weegendereza nnyo ebyokulya. Muyina gye bagambye tugenda wano, tegeezaako banno bannange bagambye tugenda wano. Akasimu kabeereko omuliro. Akasimu kateekeko ko airtime. Kateekeko data. Abalina layini z'e Uganda ng'olina Airtel. Ne woba toli ku wifi nga Airtel yo eriko ko akasente oba ka airtime. Bw'ojja kutandinga butaninizi on mobile data w'essimu yo. Abyereko ojja kusobola chattinga n'abantu bosinga onooba oyinako ka airtime. Tokagulaamu data. So kati mweteeketeeke. Omulwadde ayinza obutaba waka, ayinza okuba nga abafamire members be balinayo omulwadde eyo naye nga tali waka. Gwe tojja kulutonda nga beetaaza ensigo. Kasooke tuwulire eddoboozi. Isi ya Uganda ke kusingi ekifaananyi banjeede mwana nyendi mu buzibu se bali ku planning kutusama byemu ndakasifwa kendi bulaida maiwe munzo muno abeera amira malesi kati gazi gachendera baleti katebe kano kebwe dwalo kesi balongosa omuntu ne bamutuza mu bamusirikira mu muno baleti ebufaliso butanda mukana we munzo muno bamuleti engolobe nga bamulongosa imbo bamutemu zisigombo binano ngakali kugenda babirire busa bamutakatanda katwena tanasigale mu maiwe ne umusinde mbe bali kumadagala bali ku planning kutusama ese byemunda mwana nyamunjede bana bange kusindika ekyefwana ni mwana nyogesa oba ku TikTok oba wamubabulire banjede. Mukwano gwange obange wakoyinawo omulwadde tomala gasayininga kipapula kyonna. Bajja kuleeta ekipapula bakugambe nti ogenda kusayiningira omulwadde ono osayininga ddagala. It is not your responsibility okusayininga eddagala ly'omulwadde oyo kubanga omulwadde alina abafamire ye be balina okuba nti basayininga. Bw'ona osayininga ekipapula ekyo mukwano kiri mu lulimi lw'otategeera. Olaba bw'osayininga nti osayininze owaddeyo ensigo yo, osayininze owaddeyo omutima gwo. Mwebeereremu bakadaama. Vidiyo eno nnyamba bw'ogiraba giweeko ku kadaama munno amanye nti kati bintu byakwekolako security. Bwe nzijjukira omwaka ogwa 2022-2023 bannange gye emyaka gyali mibi. Almost ku bakadaama 10 abakomezebwangawo mu mwezi nga bafudde 5 oba 6 babeeranga ebintu ebyo tebiriimu. Bakadaama bangi nnyo abalaajananga nze bansaze nagenza okudda engulu bansaze bantutte mu ddwaliro bansaze olubuto baalusaze nga balina bye bajjeemu. Tulinako ne betuwataasaako ne tubajja mu mannyo g'empisi. Ne tubajja mu mannyo g'empisi nga buli kimu kyawedde. Yamala n'okusayininga ebipapula ye byatamanyi. Nga bagenda kubajja mu nsigo agenda okuzibuka amaaso ng'embeera emaze okutabuka. So mukwano ogenda kutambula tegeezaako banno bannange endaga wano. Muyina bwe mugenda tegeeza banno bannange endaga wano. Oba okitegeera. Bw'olabawo embeera yonna gy'otategeera noonya ku bantu abagenda okuba nga bakuyambako. N'olwekyo bamikwano
tandika okuba ng'osharinga ennamba ya mukamaawo. Funayo mukwano gwo n'owa famire, bawe ennamba za boosi wo zonna. Kwata ennamba ozibawe. Kwata ennamba za kampani yakutambuza ey'e Uganda n'ey'omu nsi mw'oli, oba Saudi oba Dubai Oman wa yonna gy'oli. Zikwate ziwe mukwano gwo. Kati making sure nti w'olabira ekitali kituufu mukwano gwo ono gw'osooka ogamba munnange waliwo embeera etali ntuufu, bw'olaba nvuddeko munnange nnoonyeza ku buyambi. Kozi bayinza okuggyako essimu. Gwe wonna w'olabira embeera etali ntuufu, tegeeza omuntu oyo gwawa information ey'abakamaabo n'eya kampani. Mugambe bw'olaba nvuddeko noonyeza obuyambi. So ekyo tukikole. Funayo abantu mikwano gyo be weesiga gw'omanyi nti ono wemba nfunye obuzibu ajja kunnoonya oba ajja kunnoonyeza obuyambi. Mugenda ne mutuulira ennamba z'abakama bammwe. Oyina mukwano gwo gw'onyumya naye from Monday to Monday, mwezi ku mwezi, naye tokwatangako kanamba ka boosi nga munnange we giba giwunye. Ennamba ya boosi beera nayo. Bw'olaba tokyandaba noonyeza ku buyambi. Ekirala mutandika okuripootinga embeera gy'olaba egenda mu maaso. Ewaka muyinawo omulwadde naye otandise olabawo embeera etategeerekeka. Tandika okuripootinga. Tegeezaako aba ofiisi yo oba tegeezaako mikwano gyo babe nga bakimanyi nti mu lunaku bwe luti bwe baba tebakulabye balina making sure nti bakunoonyeza obuyambi oba bakunoonya. Ennamba zino eza boosi wo z'osheyalinze zigenda kuba nga zibayamba. Bajja kutekisingira boosi gundi aliwa ng'okuva olwajjo lwonna ali offline. Banange tuyige okwenoonyaako. Bw'oba ng'oli Dubai ki ekikulobera okunoonya ku muntu ali e Saudi? Tebajja kutracking ng'oli Dubai, mukwano gwo ali Saudi, yakuwa ennamba ya boosi, omaze olunaku tomulaba, lwaki otya okontaktinga boosi oyo? Ffe kennyini tulina okwekolamu omulimu. Ekirala munoonyeeyoko ku bitongole ebirwanirira eddembe ly'abankuba kyeyo. Mube nga muyingira ebitongole ebyo nti buli mbeera eba egenda mu maaso ojja kuba bategeeza n'ekiri bwe kiti, bannange bwe kiti, bannange bwe kiti. So nti embeera ne weeba etabuse, emisindiro ga bannange bitabuse, okulaba nti basitukiramu obe nga ofuna obuyambi. Byeba mikwano. Twebeereremu. Kyenyinza okubagamba naye nga Mukama abankumire nnyo. Mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde okutuuka wano we tutuuse ku nkomerero ya vidiyo yaffe. Winsabira gwe wenna mukwano eyakatweyungako nga wakagwa ku channel yange, beera nga otweyungako nga okoona kagambo subscribe obe nga otweyunzako butereevu. Ate oyinza n'okwonako ku kadde nti buli vidiyo gye naabanga nkasuseeyo esooka wo YouTube ekuweereza akameseji okulaga nti Maggie ayina akavidiyo ate kaataddeyo. Mubeere bulungi, Mukama abankumire nnyo. Tujja kuba nga tusinkana mu vidiyo eziddako. Mwiraba.